olunaku olwaleero tuze ne programu yaffe ey'enjawulo ekwata ku mwana eyali yayisibwa obubi step mother we. Ndowooza mwamulaba ku channel yaffe ono twamupostinga omwana oyo, naye omwana oyo bwe yayisibwa obubi yalogebwa maama we gwoyinza okuyita step mother we eyali abeera ne taata we. Lwali lunaku lumu nga ntegeeramu nagenda okuwulira oyo step mother wange nga mpa amazzi nnywe, alina bye yampa okunywa. Kati bwe nabinywa ne ntandika okubeera nga nzigwamu amaanyi buli lunaku nga ndwala bye mbadde sikola nga ndwala nga n'amaanyi agagenda ku ssomero sigayina. Taata jjukira asigaza omwana ono oluvannyuma lwa maama okwawukana ne taata, naye oluvannyuma lw'omwana okuyisibwa obubi ebyo ebyayitibwa eddogo ebyasindikibwa omwana, maama yasalawo n'ava mu maka omwana ono yasalawo jjajja w'omwana azaala maama w'omwana yandibadde nga jjajja w'omwana yasalawo okujja okununula muzzukulu we mu maka gano ge mulaba wano ge tugenda okubalaga. Bw'ajja okumununulawo ekituufu kiri nti omwana oyo yali mu mbeera mbi nnyo. Jjajja n'akwata omwana n'amutwala. Jjajja yeekanga nnyo, kye yali asuubira si kye yalaba. Era jjajja yeekanga n'antwalako mu malwaliro ag'enjawulo ne banzijanjaba naye nga bwe bankebera tebalaba bulwadde. Kati mbo mu ddwaliro nga bagamba ki? Nga banoonya obulwadde bubula. Kati jjajja waawo yazzaako ki? Jjajja yafuna omusawo omu yamugamba oyo omwana endwadde y'ekizungu si yeemuluma. Kati nga mulina kola mutya? Jjajja yali alina kunoonya pulaani B. Nti omwana oyo yali mu mbeera mbi nnyo. Jjajja n'akwata omwana n'amutwala. Omwana bamutwala ne bamujjanjaba, bamala okumujjanjaba omwana oyo n'amukomyawo nga omanyi nti neerabya ntaata. Bwamukomyawo kumbe gye baamujjanjabira obulwadde bwonna baabuza kwani? Bwabuzza waka gye bwava. Kati olumba engeri gye lwali lunumamu ate ne lwekyusa ne tutandika okuluma muganda wange omuto wa step mother wange. Kati nga bamutwalako mu ddwaliro? Bamutwala mu ddwaliro naye era nga banoonya obulwadde tebabulaba. Ebyali binnuma byennyini bye biruma oyo omwana. Kati gwe tewabagambako nti oba bannange ebiruma oyo sisita wange mukole bwe muti ne bwe muti? Nedda, sirina kye nayogeranga. Maama wo oyo step mother wo wawuliranga ayogera atya? Baali boogera obutonotono mbuuze yaleese bikimba nina bye naleese. Gwe ng'osirika? Ye nakolanga gwa kusirika kuba oyo si ye maama nzaala. Taata wo talina kye yakugambako wadde ng'omuzadde ng'alaba embeera eyo ng'alaba olumba olwali lukuluma ne muganda wo? Taata kye yakola yampitanga n'anziza ebbali n'ambuuza kiki kye wakoze muganda wo oba kiki kye waleese okuva ewa jjajjaawo. Ne mugamba taata sirina kye naleese kyonna. Kati awo waava okugoba? Ye n'avaawo n'angoba. Ne step mother wo naye nakkiriza? Ne bangoba ne nzirayo ewa jjajja. Kati babuze waka gye bwava munnange nno ebyembi obulwadde bwakwata mwana wa mu maka ono yandibadde step mother. Omwana gwazaala ate obulwadde gwe bwaddako nga bw'onogamba nti lwagaliza mukakirawo lutanyeko. Kati bwadda ku mwana ne buluma omwana ne bugongobaza omwana. Kati to carry the story short, taata w'omwana maama w'omwana oba yandibadde step mother yali mu maka n'agamba nti omwana ono omuwala era mwabira mu story nti yaloga omwana we. Embeera yali si nnungi era mwabiraba n'agalubira bamujja bbira story ngenda gipiininga awo mugirabe. To carry the story short, maama omwana yagamba omwana bamugobe waka ng'agamba taata w'omwana. Taata w'omwana okuba nti yali mulaavu yagoba omwana waka. Bw'agoba omwana ewaka ate obulwadde bwo tebabujja waka bwasigalawo. Kati mbufunze taata w'omwana azze ng'atunoonya ng'ate embeera eyaliwo yasajjuka. Byagenda bitya, byatandika bitya, byajja bitya, lwaki embeera yasajjuka, yeno gye tuliko olunaku olwaleero. Amaka gano g'olaba wano cameraman bane kusaba gabalage amaka gano golaba wano omwana oyo yasangibwa oba yali abeera era amaka gano gali mutaata gabalage gonna mpaka eri amaka ago gali mutaata n'omukyala yandozo galaba magale taata bamulekamu n'omukyala yagenda dda. Kati ekitulese olunaku olwaleero twagala tusinkane taata twogereko naye tulabe byatandika bitya, byagenda bitya, byaggwa bitya, omukyala yamugoba, omukyala waali. N'ebyo ntubuliddeko nti omukyala yamugoba naye byonna nze naawe tugenda biwulira nga tubijja mu taata. Kamwego. Taata tutegeeseddwako nti wano wabeera
ne wali ennyumba entuufu gy'asulamu gye tutamanyi naye gwe wenna atulaba atugoberera twategeera sitole y'omwana ono byatandikirawo byaggweerawa sooka balage ewaka we wafaanana waawo walagira ddala tewakyali mukyala tewakyali mwana tewali muntu yenna afaayo naye ebisingawo mugenda bitega ku JDS Media. Okay, gwe natulaba tutuuse wa taata gwe tusanze wano mu maka ge agenda otubuulira ku nsonga zetuva okulambulula mukulu tusanze okulaba nange sebo obulambulwa obulamu bwe butyo mpola watukubidde ng'otwetaaga ku nsonga za muwalawo byatandika bitya byajja bitya biri bitya ekyampaliza okubayita embeera gye ndimu si nnungi buzibu ki wano obuzibu bwennyina buva ku mwana mu kulwala nemulaba nga binsobedde omwana abeerawo nemutambuzaako malwaliro agamu mwana ki muwala wange kati bwe omuwala wono omukulu gwe interview kati mu kulwala nemutambuzaako malwaliro tugenze ekiruddu tugenze malwaliro mangi nga tubatusindika genda wano kati genda wano naye nga obulwadde bukuze eki obulwadde ne bugaana kati netubeeraawo kati omwana mba ndi awo ntambuddemu ngenda okudda awaka ng'omwana takola ki taliiwo kati kwe kubuuza maama we nti omwana ataaliwa maama waaliwa maama wa muzaala maama step maaza nga yaliwo ekitegeeza maama w'omwana we tomulina mu maka yali taliiwo yali yagenda nga jjajjaawe azaala nnyina azze n'amukola ki amutwala neŋŋamba tikina buzibu kasajja jjajja bamukoze eki yamututte wali wati tuufu konzita nimbivaako ne munnaye mba ndi awo nga te omwana akoze eki akomyewo omwana yamutwala mulwadde oba yamutwala mulwadde nnyo nga mulwadde nnyo naye mba ndi awo ng'omwana ataakoze eki akomyewo mubuuza ate kiki naye nga ate omwana ndaba muki mulamu ate kati mulamu kati taatawo yakutunulako atya ng'ozzeeyo era yeekangamu n'alaba kyabadde asuubira yadde amanyi nja kufa naye yalaba nga ate nzizeewo nga bwe nnali ye ate step mother wo ye oyo ye yanyiiga nnyo n'atandika nga takyampa na mmere abeerawo nga munyiivu neŋŋamba nembivaako baddewo akaseera si kanene ngenda okutunula ng'omwana mu kubeerawo awo ate ngenda okulaba ono wa step mother ono gwe nazaalamu ono ng'ate obulwadde obwali bulumaaliwa ono omukulu ate bukuttaaliwa omuto sokoleke omwana omuto gwe wali wakazaala mu mukyala ono nga naye mulwadde obulwadde nga bufaanagana obuuli yennyini oli omukulu jjajja gwe yali atutte gwe yatwala kati olumba engeri gye lwali lunumamu ate ne lwekyusa ne tutandika okuluma muganda wange omuto wa step mother wange neneebuuza kati nkoze ntya omwana ne mukazaakazaawe biki biwaleese omwana agamba nze siina kye naleese ng'okaza mwana ky'omukulu kubanga bwe wazze ate obyadde bikuluma birumaaliwa birumono nebivaawo bijjeewa omwana yagaana mbeera awo amagezi ganneesiba naye tuba nkoze ntya so ate nga nali nalabako kko ku butami nempulirizaako kko bye nali nawulira nga be bamubuuza naddayoko nembiwuliriza ng'omwana byayogera nga jjajja ono ye yamutwala alina we yamutwala awamu we saasooka kutegeera nenjagala ate nkwatagane jjajja oyo nejjajja nga simusobola jjajja azaala muwala mukazi we oli yagenda jjajja nannema nga nti maama ono koze nti okumufuna era nsobole okuba nga tukola ki tukwatagana antwale eri jjajjanjabira aliwa omuto maama wa mukyalawo jjajja yanema lwaki yalema jjajja mukambwe naye mukazi wasoba okolangaani simanyi ojja kuntegeera maama naye ng'ebyo byogeddwa nnyo mu bannamawulire ku malediyo byogeddwa naye ababyogedde munaye nze simanyi oba mitwe gyabwe miramu oba batabusibwamu kwe kubanga ebyo ebigambo ebyogerwa nti nze nina kye nakola mbusimanya omwana wamujja wa muwala wange nti nze nina bye nakola kubanga ali mu mbeera gy'alimu awo balimba kati nga bw'ovuddeyo okumbuuza sikumanyi okugambye omwana oli naye muzzukulu wange oli naye awo ndi naye
kubanga kati ye ebitono nnyo byamanyi kati nze njagala nkubuulire osanga gwe osobola okutangaaza eggwanga kubanga mbikooye. Yennyabo. Omwana oyo yakulira wa stepmother we. Kakati omwana wa muzukulu wange ne babaako ebintu byamukola byali by'amaanyi bye sisobola kunnyonnyola kati kubanga baamukuba ebirwadde ebyennyinyaza ku mwana omuwala. Omwana muzukulu wange n'abeera baaligenda omuntuusaako ng'aweddemu omusaayi. Omwana yenna nga nafuuka wa yero nga bwe baayokya omuliro olususu lwonna omwana wange nga takkiriza adde omutatako olugoye. Buli ddasimuka jjajjanfa. Agambe nti wamutwala n'emalwaliro. Nenkola ekisoboka kyonna nenkwata obusente obw'ekinaku netandika okutambuza omwana wange malwaliro ag'enjawulo. Omwana w'omwana wange sinawe saaduuka nzuuyo omulago basinze kiruddu batusindiseewo nga buli gye bansindika ngendayo ntwalayo omusukulu wange oyo. Maama. Obulwadde ne bubula obwali bumuluma naye ng'omwana buli lunaku yeeyongera kenena buli lunaku yeeyongera sigazzaako omutwe buli lunaku asula afa asinga afa asula afa tusinga tutudde tusula tutudde. Yennyabo. Wasanga bw'onoogamba nti abantu abakulu eriiso ly'omukulu abaddugala bwe balaba nawabaawo omuntu eyaŋŋamba. Yaŋŋamba yabo kutulaba omwana oyo ayinza okuba nga alina lumbe Luganda nga lwe lumusumbuwa. Ne babaako bantu bangi abandagirira era kijja kulimba nti mbatuula. Agambye ne mu ddwaliro omusawo yakugamba nti olumba oluluma omwana ono si luzungu. Jjajja omwana mukambwe. Okambwala kusoboka omanye emirundi ekisinga obungi kirabika mwayite mwamwesamba mwe ng'abazadde oba gwe nga taata w'omwana. Bwe kiri yankubiranga ku masimu n'aŋŋamba tutwale omwana wa tumujjanjabize nga mwesamba nze nga mbimanyi ti biki byakubalaata ti ng'omutwalwala tekirina buzibu. Ekitegeeza yali abitutenga ebya siriki bino ebirimu ebyo kirogologo. Kati ate ffe ebyo nga tetubigenderako nnyo. Ffe twabigenderangako nnyo ffe tumanyi bulwadde buli awo Buganda obuzungu bwamulwadde ku mpeke bukebedde omusaayi bibadde ebintu byali biwanvu naye ng'obulwadde bukola ki buganye naye obuzibu bwonna bwe ndimu buli ku mwana ono omuto nga neebuuza nkoze ntya kati nembeera awo kati bwe naddayo eri mu katambi kali nenno empuliriza ennamba y'essimu omukyalo oli jjajja gye yasoma. Kubanga nandyagadde njogereko n'omuntu oyo eyajjanjaba omwana ono. Tulabe. Kati ky'oba okola kankuwa endagiriro y'omuntu oyo eyayamba omwana wange oluzukulu wange oyo. Gwe kennyini ogenda onoonyereze omutuukeko omubuuze embeera gye twatwaliramu omwana oyo bwe yali. Nga kiki kye yazuula ekyali kigenda okutta omwana oyo. Nga kiki kye yatugamba abantu abo banaasigala nga balina bye bakola ekinaabatuukako. Kale nnyabo. Kati funa wandiika ennamba y'essimu bannange nkooye. Ngenda kuba njirikodinga wano oba kwata bambi akasimu kano ogenda kuba ng'ompandiikirako ennamba eyo otyo. Wandika 0782 0782 62 62 38 67 saba ginziriremu gumu 0782 0782 62 62 38 nkaaga neyanza maama weewummulire jjajja w'omwana. Maama nange nsaba onnyamba olondoole ensonga eyo onoba ogigusizza onkubire kusigula ne ku buweerero. Kale maama nja kuba nkubuulira. Jjajja gye yasoma yo gye yali yatwala omwana omujjanjaba. Kati bwe njifuna sokoleka ennamba y'essimu eyo gina yo njirina nali nagiwandiika ey'omukyala gye baali batwala omwana. Nakapapula kakati 0782 62 38 67. Okay, namba y'essimu ogenda kuyita ojja gimpako. Kati nkubira omukyala oyo omukyala teyampa buki budde ng'omukyala mukambwe ennyo wabula ansindika eriwa omukyala oli gwe mba ngenda naye eri tusobole okujjanjaba omwana ono omuto ate nga nze mbeekubyeko nnyo era n'okwegalira okungi
baagaana nga banjuliza kiri nti nakola ki nabeesamba mu kusooka nenze mu kubeesamba nange nali sibimanyi naye mbuwombeefu nenjagala tusobole okukwatagana ne jjajja oyo nazaala wange tusobole okutwala omwana ono naye awone kubanga kyanviiramu n'okugoba mukazi wange nga bondaba wano. Olwaki wamugoba ate? Anti kati nagere nembuliza omukyalo nagere nentula nemubuuza ne mama gundi ebintu bino ne bino obimanyiiko? Yaŋŋamba mbu ye tabimanyi yabyesamba. Sookoleke ogenda okubuuza omukyalo ono abimanyiiko nga gwolowooza nti ddala kituufu kubajjukira omwana yali yagamba nti ye talina kyamanyi gwe walowooleza ku kintu nno omukyalo ono yandiba yina kyabimanyiiko. Ku katambi kali kwe nasinziira. Lwali lunaku lumu nga ntegeerategeeramu nagenda okuwulira oyo step mother wange nga mpa amazzi nnywe alina bye yampa okunywa. Kati bwe nabinywa nentandika okubeera nga nzigwamu amaanyi buli lunaku nga ndwala bye mbadde sikola nga ndwala nga n'amaanyi agagenda ku ssomero sigayina. Nasinziira ne njija nga ngoberera nzija okubuuza ono kuba omwana agamba obuzibu bwonna bava ku step mother oyo ne ŋŋamba nti omukyalo wange ddala gwe naleeta mu maka yakola bino njagala ndabe. Wafunako kyansi ekunnyonnyolwako omwana oyo ku ddala biki byayitamu ne step mother oyo kubanga okutuuka ku bulwadde bwe buti alabika bingi byali ayitamu. Ye yanyumizaako bitono. Bamuwanga budde ekitegeeza. Budde yanyumizaako bitono. Obuzibu bwonna nga nze omukwano gwambikka. N'otunuulira omukyalo oyina obukyala. Nze nga ndowooza gwendi naye ye muki? Ye mutuufu. Ate ng'omwana ye muki? Ye mutuufu. Wabula naddala wange ne gyali si musanyufu. Kutegeera. Kati ofuna otya olwo otandika ddi okugoba omukyalo ono ng'omaze okulaba ebyakatambi ebyo? Ng'olwo ndabye omwana anyiikidde buli twayogera akikonya ku lwa lwayogera ayogera ku maama. Maama mbw'alina n'olulala lwe yanjirira amazzi nanywesa ebintu. Nze we saali. Kati nze mu kulowooza ennyo ne ŋŋamba biki byamunywesanga bino? Era omwana agamba nti n'empunga. Kati nze yagezangako nnyo okuleeta omukwano gye ndi anyinyonnyole. Wabula nze nalowoozanga nti ebyo bibeerawo bya bulijjo. Nkutegeera. Ate oli naye nga ate yandaga nti yeye muki? Ye mutuufu. Step mother ne ndowooza nti bwe simwejjaako ndabika wendi si watuufu. Kati omanyiza olw'ensonga y'okusevinga omusaayi gwogobyomu. Ne njagala nsevinge abaana bange be nasigaza njijanjaba ono kasita oli yawona. Bwe bawona sisobola mukola ki? Kati wakubira omukyala n'akulagirira n'ogendayo oba tewamukubira? Namukubira tetwakwatagana bulungi kubanga ate anjuliza omukyala oli gye mba nkola ki gye mba ndaga. Omukyala oyo nga mukwogera ffe yali wakisa okusinza bwe twali tumuwuliza obuzibu bwava ku kyo wakubira muntu mulala. Kyesimanyi ndi ennamba yeyo yennyini ginakubako kubanga yaŋŋamba nti ennamba y'essimu mu vidiyo yali mweri gye baatwala omukyala omwana oyo n'ekijja kitya okubeera nti nno weteyakwanguye ate ng'abalala yabanguyira. Anti obuzibu bwava kuba nga nze taata nabalaga ate gwe walaga omutima omubi mu ntandikwa. Omutima guli gwe nasooka okulaga gwe gwali omubi nabo ne balagala bakole kibagundage bo ne basaba bakwefuulire. Ekyo ne kiggwa. Sooka otwa enamba y'essimu. Enamba y'essimu eriki? Enamba y'essimu eri 0 sanga etwa bayinza okukwatagana ne 782 62 38 67. Producer ye enamba y'essimu. Twabe 0782 62 38 kati bw'omaliza 67 kati bw'omaliriza kati awo ne obulambi bwange bwonna kati okubira omukyala ya akujuliza anjuliza nazaala wange oyo geni nazaala bangenda naye ate ekitasoboka kati gwe nazaala waddamu n'omukubira omwegayirira nti musobola okutwala omwana oyo omukyala oli n'amuya twogera ne anzijjako bujja ng'akujjako bujja kusema bigambo bibiri kasaali wulya nti eddoboozi lyange ng'ajjako tewafunako chansi muwaawo oba muntu mulala yenna asobola mukubirako n'olaba engeri gyakuyamba. Kyagaana nali njagala nkyemalire nga nze ne kyagaana. Kati ffe tumukubirako anaatuwuliza oba taatuwuliriza? Simanyi kati kiva eri mmwe mu kunnyamba ne musobola okwogerako naye tulabe oba byavaamu ng'asobola okunnyamba. Kati gwe namba y'essimu ya jjajjo gino? Sigirina kwana omwana yali agiyina ate agimanyire mutwala nga sigirina. Sigirina. Okay, kale kakati twagenza okujja wano good enough twamaze okukola research ennungi
yes ekituufu kiri nti omukadde obusungu alina bungi olw'embeera muwala we gye yayitamu naye ffe nga aba GDS Media twagadde tuguse ensonga eno nga tutunuliza ddala obuvo n'obuko naki kyatandikirawo n'omwana yawonerawa kati so good enough gwe wagamba togirina naye ffe tugirina katukubireko omukadde tulabe ye kyatugamba n'abaana ffe tatuggyeko bujja nga nawe bwe yakuggyako katusabe Katonda tutambule wamu ffenna naye nga emirundi egisinga obungi abazadde mwandibadde muwulirizanga nnyo bakyala bammwe mwandibadde muwulirizanga nnyo abaana bammwe ate n'abaana ne mbawo obudde ne mwogerangako nabo emirundi egisinga obungi omwana ono bw'oyogerako naye abeerako engeri gyakweyambululira n'akunnyonnyola naddala ng'abeera ne step mother we kuba buli oleko omwana ono nga tomuwadde chance kwogerako naawe talifuna chance kweyambulirako buli buzibu ki bwakola ki buzibu bwayitamu okay kale tugenda kubira ku jjajja tumwegayire ffe wanaaba atuwunyi kuba twaganya omukubira nga tunajja kubanga ebyabano gye byatandika tetumanyiiyo naye ka tulabe oba tusobola okuyamba gwena tusigaba gyekuumireko gisigaleko tuwere jjajja kyatugamba tuwulire information ki gyatuwa naddala ku bulamu bwa muwala we tusabe Katonda agikwate naye nga tetumanyi essimu akyaganya okugikwata essimu ezaba atazikwata essimu yange tagimanyi essimu yange tagimanyi abanamawulire mwe musaasaanye yabivaamu kati nasalawo abanamawulire ababiina tumukubire essimu takwata ssimu tetumanyi what we can do katuddemu tumukubire for the last time tulabe eki ekivaayo atubuulire ki kyayinza okubaako kyayamba Sorry, the number you have dialed is busy. Please try essimu again agifuula later. busy bannange buno busungu bulalamu naye tusaba atuyambe agikwate tusaba busabi atuyambe agikwate Please try again later. Sorry, the number you have called is Sorry, the number you have called is currently switched off. Okay, gwe natulaba era tuwuliriza embeera eriwo naye tujja kugezaako okukwasaganya jjajja tulabe engeri gye tusobola okuyambibwamu kubanga akaseera kano tetusobola kufuna ki kiddako awatali ye kuba ebintu bino yabimanyi obuvo n'obuddo bwabyo so tusaba tulabe engeri gye tunakikwasaganyamu jjajja alabe engeri gyasobola okuyamba omukyalo omwami ono alabe nti ajjanjaba omwana kati omwana oyo right now ali luddawa omwana ndi naye waka oli naye waka tafunanga bujjanjabi bonna evasinza okuva yagwa ku ndiri mbadde kuwekeweke bemuwa era ebibampa eddagala ezzungu lyokka bisigadde siina okay kati baka tulabe baye kasooke tunoonye ku mukyala yajjanjaba omwana oyo tulabe ekyayinza otugamba tusabe abantu bano okubeera nga kwebali naye si byangu ng'ate byangu sabe bannaye bonna amasimu baagaggyeko kati tetumanyi kye tuyinza kukola Please try again later. Sorry, the number you have called is currently okay embeera bwetyo bwekyali naye nga tumanyi bano bantu omuntu emirundi ekisinga obungi ateesekanya ne muntu munne mu kuteesekanya emirundi ekisinga obungi tujjamu solution oluusi etaasa kuba buno bulamu bwe twogeeramu era buli omulamu bwe twetaaga okuyamba so gwe wena aliko wekumire ku GDS Media tukyakuweeza katulabe engeri gye tukwasaganyamu mukadde mu ngeri emu oba endala. Mama nkulamusizza. Kale nsaba nange nkulamusizza. Nkubidde kuva ku GDS Media. Tulina programu emu gye twalwaningako ku mukulu gwaffe ogw'omwana eyali ali mu mbeera embi. naye nga mukadde yamujjanjabisa oba yamuleeta ewuwo
yatuwa ku nnamba y'essimu eno. Naye obuzibu obuliwo nti omwana gwe mwajjanjaba ate obulwadde obwamuliko bwamala ne bukwata ate muganda we. Kati ate muganda we taata we ali mu maziga era wetwogera tuli naye. Ali mu maziga alaajana ayagala ku buyambi bwo. Atunnyonnyodde ku bintu bingi nnyo naye asaba ku buyambi bwo. Ayagala n'omwana we naye omujjanjabe kuba ogwo wajjanjaba oli ate obulwadde bufaanaganira naddala ne buno obuluma ono omuto. Naye mu kunnyonnyola ngambye yakulabako nayogerako ko naawe naye ate n'omulaga nti tugenda kumuyamba naye akati nga bwe ndi munnamawulire nenjagala nkukubireko tulabe omwami ono omuyambi otya tulabe engeri gy'ayinza okuyambamu kuba tulabadde wano ekyamazima embeera gy'alimu omwami yo nga yo si nnungi weeralikirivu bungi naye asaba ku buyambi bwo. Omwana omuwala jjajja we gwe yandeetera. Omwana omuwala oyo jjajja we gwe yakuleetera. Yali yagoba. Yes era taata we yona gwendi naye. Mumanyi bulungi bajjako ewaka. Kuba yankubira essimu ne mbalagirira ne bajja. Ye maama. Ne tutereeza ensonga nga bwe yali azitegedde. Ani ne mutereeza ensonga? N'omwami ne tumunnyonnyola obuzibu we bwava. Era n'akitegeera nti omwana si ye yalina ki obuzibu ne jjajja. N'abitegeera byonna era ne munnyonnyola ne mugamba ogwange gwali gwakujjanjaba. Omwana we sinze namuteekako obuzibu. Naye obuzibu nti mu kujjanjaba nze omwana ono nga bwe yali mu mbeera yonna gye yalimu ono omuwala byonna bwe byamuvaako ne biddira oli kuba jjajja ye yasalawo n'agamba nti kyenjagala kimu muzzukulu wange atereere era ebibu bino biddira oyo yabikola ki? Yabikola. Yabireeta kubanga yaba yabyereetera yamanyi gye yakola ki? Yabijja nange kye nakola. Era omwami n'asaba mu muwonyize omwana we oyo omuto. Omwana ali mulumi nange namulabako. Ekyamazima omwana ali mulumirwa kwaffe tuganya omuteeka mu kamera. Namulabako bulungi nnyo nga buli kimu ekyali kiri kwoli kyekyadda kwoli. Nkitegeera. Naye taata oyo ne munnyonnyola ne mugamba nti nkubuulire kino tekikyali mu busobozi bwange. Butya nti jjajja yalina okusumulula omwana oyo. Jjajja yalina okukkiriza. Senga jjajja akkiriza. N'atowolokoka omutima n'aguwaayo nti nzikiriza omwana akole ki? Ajja ttereezebwa kuba nsobola omukola ki? Omujjanjaba naye sobola kuva ku ndagaano ya muntu wange gwe natandika naye jjajja. Anti kati obuzibu obuliwo omukadde jjajja yeesambye omwami amwesambye simanyi tuyinza kuyamba mwami ono jjajja amwesambye jjajja obulumi alina bungi amwesambye. Taata tannagenda wanazaala we kumunnyonnyola buzibu bwonna. Yamunnyonnyolamu naye bwe yamunnyonnyola yategeera nti yakuba amasimu n'amasimu bwe yali eno ewange ne musindika ewa jjajja ne mugamba twogereziganye naani ejjajja nenkikolanga nange omuzadde kubanga nga omwana we ali mu bulumi obwaki obw'amaanyi ate nga obuyinza obusobola omuwonya amukola ki obulina oyina naye nemugamba nedda jjajja yalina okutukola ki okutuwa olukusa nemugamba yogera naye nengezaako bakwasaganya ng'omuzadde w'obeera n'ogamba kati kino ekintu kankiyimiriremu kuba nakiyimiriramu okukola ki kuva mu ntandikwa kamba nkwasaganye taata ono ne nazaala we boogerezeganye naye twayogeramu gumu 2 3 omukyala nange nanneesamba ne tuba nga tetukyawuliziganya. Mukama Katonda kakati jjajja tetukyawuliziganya naye. Na jjajja tukyawuliziganya naye naawe? Kwa tumukubidde ku masimu gaffe wano n'agajjako n'agafuula bize tetumanyi oba tunaamufuna. Omwami oyo yamanyi bye yakola munne simanyi kuba jjajja obusongo bungi yanyiiga oba yamukola ki simanyi omanyi omuntu akubuulirako byakubuulidde ebimu n'abyesigaliza. Kituufu nkitegeera. Mbozi yayo tegwa malajja. Akuddamu kunoonya jjajja kati olwo waba atuuseeyo ne kumpe obwaki. Kubanga amaze ebbanga ffe nga atunoonya oluvannyuma lw'okulaba akatambi kali naye munnange tusazeewo tumunoonyeeko olwaleero tumusanze waka wano olaba ennyumba yafuukira ddala kifulukwa olabira ddala tewakyali muntu yenna era tusanze n'ennyumba nzigale kikwewunyisa tumusanze nammanju wa kiyungu nange si byangu naye
katwongere okunoonya ku mukadde tulabe osanga tuyinza okumufuna katuddemu tumukubireko tulabe kati mumunoonyeko kati ekinaaba kiganya omwami oyo muŋŋambire nge maama addemu ankubireko twogerezeganye kale maama tetujja kulemererwa twogerezeganye kale maama wange kasita ekirungi ewooli amanyiyo ewa mukadde amanyiyo nze nsobola kwesitula ne tugenda ewa mukadde ne twogerezeganya naye kale maama tumukakkanya kale maama wange kuba omwana talina musango ono omuto kituufu talina musango naye obulumi bwayitamu bw'amaanyi I understand nkaale ssebo kale maama wange neyanze nnyo neyanze